twagala kusesetukako tugendeko Mukono ewa Eric Yiga atugamba nti obubbi bweyongedde. Mbadde mutenda bubbi we Nansana agamba nti Mukono buyitidde. Eric Yiga oba Mukono baloga ndoge. Hello? SPD mchala Jennifer Fulufiga Mukono tebagiroga naye nga mwasuze mutya bannange abali mu studio SPD Robert Mutebi n'omukyala Jennifer Fulufiga. Robert Mutebi nga bwayogedde nene Mukono obudde bukedde nga bwakiddedde naye ate abalimi mugombolola y'empunge nga kino kisangibwa mu district ey'e Mukono ku byalo ebyenjawulo okuli Ngonve, Ngombere, Nsanja n'ebitundu ebirala nga bano balima vanira mu kaseera kano bali mu bweraliikirivu ate olw'obubbi bwa vanira okuddamu buto okweriisa enkuuli. Era olunaku olw'eggulo waliwo abantu 3 abakwatiddwa nga bano babadde batambuza vanira mu motoka ate era ne ku bodaboda nga mu kiseera kino bakuumibwa ku poliisi ey'Entenjeru. Embeera eno yaviiriddeko abakulembeze okuba nga basobeddwa era wano abakulembeze nga bakulembeddwamu sipiika w'eggombolola eno omwami Bob Katawu we baviiriddeyo nga basaba gavumenti eteekewo amateeka amakakali eri abantu abo abenyigira mu kubba vanira. Agamba nti singa amateeka gano gavaayo ne gateekebwawo kigenda kuyambako obubbi bwa vanira okendeera nti omuntu yena bamubonereza n'ekibonerezo ekikakali kiwa ekyokulabirako eri ababbi abantabiddamu. Era ensonga endala gye bagamba nti gavumenti esaanye okuvaayo eteekewo centers oba ebifo abantu bonna we basobola okugenda ne batunda saako n'okugula vanira. Bob agamba nti obuzibu bwonna buvuddewa buvudde ku bantu abagenda ne batundayo obuvanira kilo 10, kilo 5 n'ebirala. Kino kiwadde omuwaatwa ate ababba vanira okukozesa omuwaatwa ogwo nti bali bagenda ne batunda vanira omubisi mu bantu ab'enjawulo. Ekyo ne kiwa abalala ate ababbi okukozesa omukisa ogwo okubba vanira w'abandi oba w'abalimi. Ate ng'agamba nti abalimi bateekamu obudde bungi nnyo bateekamu ssente, bateekamu ebijimusa, basasula abakuumi n'embeera zonna bwe zityo. So nga bagamba nti singa wateekawo ebifo eby'enjawulo oba ebifo eby'enkizo we bantu balina okutwala vanira saako n'okugulira vanira nti kyandiyambako okendeeza ku bubbi buno. Ono agamba nti ate mu mbeera y'emu kino kiviiriddeko n'okutwalira amateeka mu ngalo okweyongera mu kitundu ekyo nti abantu abamu oli ne bwe yeeyisa kuva ku nnimiro y'omuntu basobola omukubira endu ne bagamba nti ono mubbi wa vanira ne bagamba ate kino kiviiriddeko ate okutta basaalumanya ate n'ababbi nabo ne balugendera omwo. Naye nga agamba nti naye ate okutta omuntu si kye kyandisaanye okubeera ekibonerezo nti kubanga ate okumutta ebiseera ebisinga kirekayo obujulizi oba kirekayo abantu abalala abenyigira mu muze guno. So n'agamba nti gavumenti esaanye eveeyo n'amateeka amakakali eri abantu bano okulaba nga obubbi bwa vanira bukendeera. Disitulikiti ey'e Mukono zimu ku disitulikiti ezasookera ddala okulima vanira era abantu bangi bafunamu nnyo mu vanira era tulaba nti ate azzeemu okomawo era bw'otunuulira ddala mu bitundu ebyo nga eby'ebukunji eyo vanira bazeemu muyitimusa mu Mukono North eyo okusingira ddala mu si ebuyikwa eyo n'okweyongerayo nti Mukono vanira akomyewo nnyo naye ate gy'akomye okomawo mu balimi n'okuddamu okumulima ate n'ababbi bwe batyo bebazzeemu ate okweriisa enkuuli nga babba vanira oyo olumu nga akyali muto ne bagenda ne bamuguza abantu abalala ne basobola okumubika ekireetedde abantu okufiirizibwa ebyensusso kubanga bateekamu ssente zaabwe nnyingi. Embeera bw'etyo bw'eri
abali mu bitundu eby'empunge obubbi bwa vanira abalimi bali mu bweraliikirivu nnyo era nga bano bagamba nti kaakati bagenda kutandika okuddamu okusula mu nnimiro zaabwe beekuumire vanira naye kino kitegeeza ki nti tulabeko ebiseera ebisinga nti buli bagenda okusulayo n'obumenyi bw'amateeka ssaako n'okutwalira amateeka mu ngalo ate byeyongera buli lukya ate nga bwetunulira alipoota okutwalira amateeka mu ngalo Mukono 2022 mu alipoota ya poliisi Mukono yeyanywamu akendo bannaabwe mu kutwalira amateeka mu ngalo so tulaba kino kasita abalimi bakwata embeera eno ate embeera eyinza obutabeera nnungi